Tugenze mu bitundu by'ekisoga eyo mu town council ey'Entenjeru waliyo obucaafu obuyitiridde era abatuuze bagamba nti bali mu kutya olw'ebirwadde biyinza okuva ku bunyaga okubakwata era bakubidde abakulembeze omulanga babeeko kye babayamba okugyawo entumo za kasasiro zino n'ebitundu ekyongedde okuba nga kikyuma. Abantu abawangalira mu town council y'Entenjeru Kisoga e Mukono bakubidde abakulembeze baabwe omulanga ogutakungula ku bucaafu obw'akasasiro n'okumansa kazambi ali buli wamu mu kitundu kyabwe nga kino kigenda kubaviirako endwadde. Kisoga ebitusoomooza bingi nga obutaba na mmotoka oba ya kanso oba ino tawuni kanso naye tetulina mmotoka kati oba egenda kutwala kasasiro oba egenda kukola etya kati omuntu n'akuŋŋaanya ebisaani kati nga woolaba n'ateekawo netufuna abalalu ndowooza olengera wali wansi eyo poloti ya muntu. Ng'oyingira mu town council y'Entenjeru Kisoga mu Mukono district ekikwaniriza kye kivundu ekiviira ddala kasasiro abembedde okumpi buli nsonda ya tawuni eno. Abakazi bamala ne nga b'omanyi abaana baffe bato osanga omwana akutte obunanka basuula busuuzi awo so ne abandi badde nga bannannyini maloogi kale batuyambeko bekolemu omulimu omuki omulungi ebintu bayimaniginge. Ku ludda lw'akatale abasuubuzi nabo badaaga lwabwe anti konna kawedde ku mpagala era nga kwotadde n'obucaafu nga buva ku mazzi g'ebinaabiro agakulukutira mu katale nga basuubuzi abasinga baakaddukamu nadda. Akatale nga bwe mukalabye ekyamazima abasuubuzi oba oliawo abamu batuuse ne ku levo egamba nti balina ennaku ze batajja kukolanga. Bw'otunira olunaku ng'olwaleero enkuba lwetonnye ekyamazima akatale kalabikira ddala bubi nnyo ate ng'era si gwe mulundi ogukola ki si gwe mulundi ogusoose. Ekizibu kya toyireti eno okuva najja mu Kisoga muno mwaka gwa 2006 toyireti eno nzigale ne bagiyita public toilet nenewunya public toilet nga nzigale bwetu nenebuuza te abakulembeze bali kuki babulwagirabirira agikolako ki. Abatuuze olukongolo bawutadde ku bakulembeze baabwe mbu tebafuddeeyo kubayonja. Abakulembeze nga bakulembeddwamu Male Wilson beekozeemu omulimu ne batandikawo okuyonja. Ebitundu 15 bw'oba tobiwaddeyo ku mbalira y'ebyobulamu yakyaladde enkaana mwannyina zono nti bw'oba tobiwaddeyo ku mbalira y'ebyobulamu ebitundu 5 by'owaddeyo bigenda ku misaala baze tuyita administrative costs. Kati implementation ng'okuzimba ttooyi okulongosa kasasiro okuteekawo ebipipa tojja bana ssente zibikola n'olwekyo ffe we implore the government. Naye abakulembeze abali mu kitundu mwembi abamu bafu nnyo tebavunaanyizibwa ku kintu nga kino naye ng'ate ekintu kino kituyamba Ssaabasajja atukubiriza n'abakulembeze abamu batukubiriza kati ng'omukulembeze mate. Ssentebe wa Ntenjeru Kisoga Town Council Hudson Kiyaga ayogedde ku mbeera y'obucaafu mu kibuga kye nga buli muntu alina okusasula nusu 5 kubanga Town Council terina nsimbi. Gavumenti omwaka guli yatuwa akakadde kamu emitwalo 8. Omuntu yali abajetinze nga obajetinga ku soosi ya ssente eziwera miliyoni nga 7. Gavumenti bwekuwa akakadde kamu emitwalo 8 osobola kukola ki? Kakati ekyo kimu omusolo gwe tukuŋŋaanya mutono nnyo tukusobola kuyimirizaawo Town Council okusobola okukuŋŋaanya kasasiro okulima enguudo n'okukola emirimu emirala gyonna egimu girabika naye tegirabika. Abantu baffe mu mirimu gye tukola balabako gino gyokka like ebyola kasasiro na nguudo naye kumpi almost ebitundu nga 6 ku 10 ebitwala seereza gavumenti tebirabika. Bya Eric Yiga, Kurasot TV, Omunyo.